Mugamba mukyabalungi abeekuumira ku Ssenga 5256 kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero baswetaati bange abalungi tugenda kwogera ku ngeri gy'osobola okubamu omukazi olugalo nga mugazi. Waliwo yangambye Ssenga Faith mukyala wange ng'emmana ngazi tugezezzaako okufunza tukoze byonna biganye emmana engazi ng'ogezezzaako okugifunza neegaana basobola ogikolako surgery by the way mu ddwaliro kozesezzaako haba agaanye Ssenga biganye waliwo omuntu nga lastika yaggwamu nga ne bw'ofuba n'oteekamu amaanyi n'okola otya mu butuufu tewali ky'ogenda kufuna okujjako ng'agenze mu ddwaliro ate ezzungu ne bamukolako surgery which takes obudde nga temwezina asooka awone then emmana eryoka eddeddewo ebadde surgery recommendable ku muntu ng'ebyokuzaala nabyo abivuddeko. Kaakati katuddeyo ku nsonga okubeera nti emmana ngazi tekitegeeza nti tosobola kunyumirwa kwezina bannange. Okubeera nti omukyala mugazi tekitegeeza nti tosobola kunyumirwa kwezina. Musobola okunyumirwa bulungi nnyo era n'ogizina munno n'awoomerwa era n'akuulya ate byonna ne mubikola okkuba olugalo. Oli yangambye Ssenga ne bwentekayo engalo bbiri bwe ziti mbanga azannyirayo obuzannyizi mbula kuteekayo kibatu kyange. Toteekayo kibatu tukireke toteekayo ekibatu naye simu oba mu ngeri etya kali ngenda kubuulira mbula kuteeka kusonsekayo mukono munda togusonsekayo togigaziya ate kuyita weeyina kkoma n'omukira osobola oguteekayo yadde olaba nti aba mugazi bw'atyo naye n'abeera ng'ataakufiiringa. Katudde ku ngeri gy'okubamu omukazi olugalo oba gy'okubamu omukazi engalo omugazi so no wabulijjo ne bw'omuteekayo ng'atudde aluwulira naye oli tabaako kyawulira okujjako ng'oli mutetenkanya nnyo. Emmana eyo gye mulaba eyina ebisenge emmana eyina ebisenge. Omuntu akuba engalo ayiminga ebiseera ebisinga tuyiminga we bayita akawombo k'emmana oba mu luzungu ke bayita gisport. Akatundu ako kasangibwa munda mu mmana eddakiika inches 2 nange jjo nakoyeze mu nsonyiwe leero siriiko inches 2 nga waakayingira mu mmana waggulu kati awo wetusinga okufokasinga bw'oba onaakuba omukyala olugalo. Omukuba otya olugalo n'awoomerwa era omukuba otya olugalo munange naye n'awulirako ng'abakyala abalala. Osooka n'omuweweeta bulungi nabagamba bakwezina kukuba mukyala lugalo kukuba kakyaba kyonna kyonna kyekiri omukyala yina tusooka kumutegeka mu bwongo ne mu mubiri n'ayima emmana n'etoba. Kakati osooka n'omutegekako bulungi nnyo sooka n'omuweweetako bulungi nnyo n'atoba. Bw'amala okutoba ng'otandikidde no ku mabeere tutandikira mu mmana mu nnyini tandikira ku mabeere tuyina emimwa tuyina ensingo tuyina ekifuba tuyina wano mu kabutobuto wansi awo omukazi omuyisa engalawo mu kabutobuto n'akankana olubuto bujujujujujujuju ng'awulira kyekyo kiriya okitegeera. So muweeweete bulungi bw'omala okumuweeweeta kaakati awo olyoka omuteekeyo olugalo olusooka. Bw'oba toluwulira teekayo olwokubiri. Bw'aba takuwulira nga nawe owulira nti eri nzannyira ebuzannyiza ekituli kinene omukyala ekisooka positioning emataringa kakati engalo ebiseera ebisinga tukuba emmana yeegaziyiza omukyala omugazi y'engalo omugazi ya egundi ebigere olyoka ofune space ey'okufuba engalo bulungi nga toli tebakusumbuye. Naye okimanyi nti omukazi asobola okutuula ku buliri ng'atudde eno naddala gye busembera kati gwe n'ojja n'omubeera wano mu mabbali n'atuula amagulu ge n'agateeka wansi nga galengejja eno ku buliri yonna oba ku sayidi oba eri gye muteeka ebigere whatever kati gwe n'ojja n'omutuula wano sayidi n'oyisa engalo zo oba ekibatu kyo n'okiyisa wakati mu bisambi nga abigasse wano ewasooka weegasse naye ng'eno agaziyizaayo katini oba otegera kyengezaako okukola nga bwe n'atuula nti ng'ebigere sibigasse byombi wabula nga nkutte ebigere byange wano munda n'ensika emmana n'embeera nga ngasse wano mu bisambi we bitandikira wano n'engaziyako katini nga seereegudde nzenna kati gwe n'oyisa mu bisambi wakati okibatu kyo ng'okiyisa na mu bisambi wakati ng'oyitamu bw'oti ng'obiwulira nti byekutte n'empisaamu bwe nti wakati wanajja kuta lwakyata okuwa space okuyingira naye wano emmana weetandikira talina gisindika talina kukola ki alina kutuula ng'etudde munda kati ekibatu ekyo bw'okituusa wakati n'okikyusa n'olyoka oyingira munda mu mmana nga wano wasooka wano weekutte ate nakyo bw'okiteekayo ekibatu ekyo sooka n'okiteekayo nga
nga tekitunuulidde mana wabula ng'okikiise kati n'otandika okukozesa sayidi y'ekibatu okusooka okuweweeta ku musino ogwo emana neetoba automatically agenda kuta amagulu naye nga tagagaziyizza nnyo bw'agata then oyingire then wano akugattire munda bw'akugattira munda guno omukono gwo togenda gusika nga bw'oguyingiza olaba engalo z'oyingizaayo ez'ebbiri otandika okuzizannyisaayo ng'omukono gusigaddewo we guli oba okitegeera teguli nti omukono nti bwengenda kufokotayo nga bwenjijayo omukono nedda engalo eziyingidde munda zezizannya guno omukono oguli wabweru tegulina kye gukola oba ontegeera bulungi tegulina kye gukola kakati wobanga omanye nti asenga nze ako kalinza obutankolera omukono gulinza okunnuma baki it's okay kati nawe osobola okumukwata n'omudda emabega oba n'omudda mu maaso kati n'omusitamyaga n'amagulu bulungi nnyo n'ogaawula naye togaleegula nnyo gy'okoma okuleegula amagulu emana gy'ekoma okugaziwa which we don't want that ate saagala obeere ng'okozesaayo engalo empitirivu kubanga nakira tekigenda kubeera kirungi omuntu asobola osonsekayo engalo ze zonna engalo 5 naye ate nayo ekyo nakyo kyongera kugaziya ku mmana y'omukyala so osobola okuyingizayo bulungi nnyo engalo 4 kati ekigalo kino ekisajja n'okiteeka ku musino gw'omukazi kati awo gwe n'ogira ki n'obeera nga omukuba engalo zino ozizannyisa munda jjukira omukono gwo togusika nti ngusikeyo nti yingira fuluma guba munda kati gwobeera otakuzaayo ngalo ezo kyova olaba enjala zo olina okubeera nga wazisaze nga tolinaako njala kati otakuzaayo engalo ezo zonna nga bw'ozitadde kino ekigalo ekisajja n'okiteeka ku musino gw'omukazi n'obeera nga like olinga omuntu akwata nti ndikukwata kati eri munda engalo zino ziba zizannya nga kinene ekigalo ekisajja kiri kuweweeta ku musino omanyi nga bwe naaba nti nkutte omukono gwange nkwate oba emmere naye nga ngenda kukwasa engalo zange zonna ky'obeera okola omukazi agenda kuwoomerwa ate nawe ogenda kumulaba nti ddala byokola gyebiri so akokko osobola okakola amagulu n'waba gagaziyiza azilonga zira tegagaziye nnyo kubanga n'ekirala amagulu ago gye gakoma okugaziwa ate empewo eyingira ate empewo bweyingira ekaza emmana so we don't want that to happen to her so tugezaako okumuwumbawumbako n'obeera ng'omusabula bulungi nnyo ng'ozannyisa engalo n'omukyala wo ng'anyumirwa olwo bakazi nga bazeegomba naye nga mugazi ekyokuba nti mugazi tekimuggyako mukisa kubeera nga munnange naye awulira afunako feelingi anyumirwako naye muleke anyumirwemu kale munzikirize mbasiibule mubeere bulungi temujjanga okwo temwerabira ku subscribinga ku likinga n'okukomentinga leero tubeera ne live ku ssaawa leero tujja gikola 2 kitundu inshallah tetujja gikola ku 3 tugenda giza ku ssaawa 2 kitundu ez'e Uganda ey'abanoonya gwena ng'onyonya singa searching tubeera live ku TikTok tubeera live ku YouTube ku Facebook tetubeera live tulina Facebook account eyitibwa Senga Face 256 Facebook page osobola okugenda n'ogilikinga bw'oba olina Facebook account bw'oba toyina it is okay darling osobola okulikinga page osobola okufollowinga page tulina TikTok account eyitibwa Senga Face 256 osobola okugendayo nayo n'ompaka follow bw'oba tokirinaamu buzibu mubeere bulungi nsaba Mukama abanjagalire abankuumire ate abampeera ebisinga obulungi temujjanga okwo